Sb4 Tata ogamba otya? ndi bulungi nnyo nga wondaba. Amawulire agaliwo mu industry gategeeza nti mwatabuse ne Clever J bubi nnyo, kiri kitya? Tetunnatabuka na Clever J naye tugambe nti yangobye, naye ndi musanyufu nnyo olw'okuba nga Clever yafunye management empya, yafunye manager. Clever yagobedde ki? I don't know, nze yakedde ku makya nga nkubira, yasooka nankubira n'aŋŋamba mbadde nkusaba kwanjulira management yange. Ne mugamba ye Clever kuba before okunkubira olunaku olwo, before twali wa research papa namubuuliriramu awo ne tukkaanya bulungi nga tugenda tutambula ne Clever, naye nga tuli ku gentleman's agreement nga tonnamusayininga. Nga situsayininga ku lupapula, naye nga tulina osukka ne twetegeera buli omu ne tufuuka ba mukwano nnyo, ne tukolagana nga ba mukwano kubanga nga nali sagala mulumya oba omuleetera embeera embi, kuba nali njagala mutereeza dde mu mbeera yennyini nnyini. Yesu nga lwaki nti tubadde ku gentleman's agreement. Twagenda kwewa research n'amubulira ebigambo bingi, natuvayo nga ffenna tuli basanyufu. Enkeera nankubira nga njagala kwanjula management yange empya. Ne mugamba ye Clever, eggulo twabadde mu wa research wa papa natubuulira lwaki tukkiriza bakusayininge. N'aŋŋamba kati kubanga biki. Ne mugamba ndi mumakindi, n'aŋŋamba nange ndi mumakindi. Nali ndi awo ng'ajja yajjira mu nnuuba ya bbulu, ng'ajja nga ndaga omuvubuka nti oyo ayagala kunsayininga. Omuvubuka wali omumanyi? Omuvubuka naye simumanyi. Kati ne mujjawo butwali Clever nga muganda wange, ne mutwala somewhere ne tutuula. Ne mugamba Clever, oyo agenda kusayininga omumanyi? Temumanyi, ali mukwano gwange dda, yannyambako nga nsenguka oba musitulako ku bintu. Ne mugamba no, si yenkola. Abo bazze waliwo oli mulala kamiliyoni baaliwa. Ne mugamba bazze olw'okuba essaawa zino gw'oliwo, bazze bakwagalako kunyunyunta. N'aŋŋambako kuba kati kituufu nzikiriza, naye tukole ebiki n'aŋŋamba kati layini zange ngenda zikuwa. Ne mugamba layini ngenda zikuggyako, naye sooka obeere nazo tutuule tubale, kubanga nalina budget, nalina plan zonna esobola okuvuga Clever okutuuka ng'akubye Freedom City, kuba nze kirooto kyange kyali kya Clever kuba Freedom City. Anti bagamba bu Clever yazimbamu omutima. Waliwo ku bintu bya laptop awo, oba laptop yo yabula, abantu ne bakusindikira sente okuva ebweru n'olya sente zaawo. Abantu ne bamuwa amagezi ne bamugamba nti SB oyo akasente kakalya atuusaako katono. Nga ye kennyini yayogera agava mu kampu ya Clever bwegato wegali. Kati gwe mba njagala ottaanya ensonga eyo, kyali kitya? Sente wezajjanga okuva ebweru Clever wazimuwa? Kati nze kasooke nkubuuze, Clever mumanyidde ebbanga ki nga nkola naye? Ng'okola naye gulinga mwezi tegunnaba nakuwera. Ku ssente ze yali asonda ze yali amaze emyaka 3 ng'agala kununulayo kompyuta ye, landlord yali yagiwamba nga mubanja emitwalo 38. Nazeeyama era kati nafuna sente zange ez'omwezi nenzimuwa namu emitwalo 4. Bwe nsobola okukwata emitwalo 4 nenzikuwa, bwesobola okubbira ennusu omutwalo gugwo. Kyoya muganda wange nali nkutteko nga yakubira omwana w'oluyimba ng'ali mu studio, naye nkwata emitwalo 2 nenga wa Clever J, kuba namanya nti ne studio bamubanja nkatambiramu 2 wegenda kunoonyerezeeko bwensobola okubbira ssente ye. Eyo si yensonga, naye nze kinaye ku Clever nti musaasira kuba namufula nga muganda wange, nti time eyo yafuna abantu bangi bamuwa amagezi, yafuna amasimu mangi agava ebweru agava wajja ngonyimbira kuba n'okagamba, naye nawira nga okitegeera nti bye byamutabudde ebyo, naye nga tetulina buzibu naye. Waliwo engamba ezigamba nti manager we mwafunamu obutakkanya ne manager omupya. Manager agamba nti omubeere mu mugongo naye osigale ng'opushinga naye nga ku contract toliiko. Kiri kitya? Manager we omupya yali tamumanyi. Okumpi Clever waliwo gaayo omu simumanyi yankubira simu nga ndi mu town kwolwo naye mu bintu bya Sindi, kuba Sindi ono yatuwako collab ya Clever. Mbadde ngenda kujjawo
okay nali mu town nga ndi mu bintu yali ku lunaku lwa Valentine nankubira esimu ngamba nti Sb4 wa ne mugamba ndi mu town nangamba jangu ko ku Land Star Clever maze kusayininga contract twale tusaba oje obeerewo nenga ode kyasosa simanyi kuba yali amaze okusayininga ne mugamba wali awo mumpeeko namumpaako ne mugamba Clever nanga ko kuba kituufu kale maze okusayininga bansayininze funye manager jangu mukwanjulire nengamba ngeggulo namugobezezza omuntu omu bwe yabadde andetedde omusayininge nengamba nenva mu tawuni nezija ku Land Star nasanga bannamawulire nga oyo gaya musayininze Namasaka nga bamaze okusayininga bali awo bali mu interview nentuuka nabamwanjulira nabamugamba Namasaka oyo Sb4 yakawa simuwuliranga nako ne mugamba omumanyi nayomba so mtu okugamba nti sikumanyi basikumanyi kibi naye namugamba omumanyi lwaki nti gye buvuddeko unapikiranga Clever nnyo yamukubirako nga yalamu zi shows oba side zaawa naye nga mugamba njagala nkutwala eyo nyimbireko Clever n'abingamba ne mugamba tokkiriza pulira mbushezo bagamba bagenda musasula emitwalo 10 pasho kiri kitya ebyebisale naye yali tasukkawo kuba netano yali agiyimbira abamutwala ku 5 ne bamukubisa ebivulu biseera ki bisa byeddako befonga sinamujjayo yayimbiranga 5 kalino za kweyo bala kumba ku sente ziwerako naye ne mugamba Clever ayimbire meka naye akyogera genda mukatambi nga tugenza osizingana omwana we ewa mukulu we wa muganda we yakyogera yayimbiranga 5 okay naye guy ani oyo manager Clever yamugamba nti nafunye manager nyambako ya Sb4 mbadde nsaba mukubireko muteseganye okay Namasaka yamugamba nti sisobola mukubira nze nkubidde gwe kati ndowoozaawo nakozesa olukujjukujju kwe kumusayininga bamusayininga mu magezi awo ya kwe kumwanguyira omusayininga Clever kye kimusumbu ekite drugs zikyamulimu oba bano be bamukozesa ensobi ne bamukujjako ne bamukubako Clever ngaga nti namufula muganda wange waliwo abadde yetagatereza mu mbeera nakati akitagira manager wabanga kwoli Clever mukwate nga mwana muto kitegeera to mwana muto wagamba nti njagala biscuit mugwire biscuit bagamba nti njagala sweet umanyi nti sweet oyo alwaza amannyo mubulire ebisaamu ebiri mu sweet oyo alwaza amannyo naye ati siko mugula sweet oyo mugulireko akatono kuba ye kyaba yayanira niyo banga agenda kulwala yeta kali Clever yetaka just kumuwumba mukwata mpola aterere mu mbeera kati plan zo zobadde ne Clever oba wali mu booking de collab ne Cindy ne Dr. Jose Chameleon plan zezo ziri zikyagenda mu maaso oba was cancelling I don't know kuba sikyasula kumureachinga namukubira olunaku lwa Sunday nafunyeko essimu emu ng'empita nti jangu endejje Clever jagenda shootinga video tujja kuwayo ka transport kitegeera jangu endejje agenda shootinga video tujja kuwayo ka transport tukavalinge nengamba Sb4 kwate kamera yange ngende shootinge Clever gye bampeeyo transport mitwalo 2 nembagamba kanzije saagenzeeyo nazemu okuba essimu mutundale yagikutte nemugamba nsaba okwogerako ne Clever yaŋŋambye ali busy nemugamba sisobola kwogerako naye eddakiika emu nange akamukutwalire nakwata essimu nemuwira nga agenda waali olwatuse n'agijjako nempisa eddakiika 5 nenkuba essimu eyo era omuntu mulala yagikutte nagamba bintu byakyuseemu kankupereze namba za manager zoba okubako omuyimbi tokyasobola mufuna nazimpereza olwazimpereza nengamba naye nze eyagende kataluko nenonya Clever sijja kupira manager nemugamba mbadde nkusaba ompe manager oyo njogere naye ku ssimu ya Clever namumpa olwayogedde mugamba manager agyebale nti ye munnaye mbadde nsaba kwogerako ko naawe nga ne mukulu waali
nangamba kati tukyali bize biki nemugamba naye before waliwo omuntu eyankulirako esimu nangamba Sb4 kiwakoze kibi nemugamba kinti nze nagenda mu maka ga manager mbone nyombesa manager olwokuba asayinizaani naye nga n'omusajja gyasula simanyiiyo naye nga byayogera bituufu mbuuza lwaki kuba nali mbiwuliddeko era ku rediyo Simba bankulako kesimu nti nayombesa manager kulwaki yamusayininga era ekintu kyekimu ne bagamba nti nze nayombesa manager oyo lwaki yasayininga Clever J ngenabaze siziina ne gyasula simanyiiyo ze manager oyo kusooka okumulaba ng'ali mu lutalo lwa David Lutalo mbe yalama manyi David Lutalo nabaki ngale muku in fact banditira ko story best story eyo mu mawulire nengana kuba Lutalo yali mukwano gwange nengano jikuba neje kama kati nze we nakiwulira kwe kumukubira ngane manager twagalize omuyimbi tatumutaka mawulire kubanza kasana ava kugenda mu kamera ngama ati kijja kulabeka mu bubi naye nzikiriza tubijje mawulire ebintu ebyo nayomba. So munjogere nyangu manager yatekawo embeera ayinza okuba yatekawo embeera nanze kimusaba ku kamera nti manager embeera asooka agijjawo tutwale kubawo kituvuye nga yamusayininze kumwagaliza nga si munyonyunta lwekyo kyali ssaawa zino nga mbugenda mumwagaliza muzimbe kubanze mbadde ne plani zange nga njagala Clever azimbe studio yagimale avuge ku mmotoka afune ebintu ng'omuyimbi kubanze plani yange ebadde nnene nnyo era guno omwaka mu bayimbi b'e Uganda ng'oggyeko Kamiri Bobby Bebe tewali muyimbi abadde agenda kusinga Clever kukola tewali muyimbi abadde agenda kusinga Clever kukola mbadde nkoze plani buli kimu kati wamutadde oba wemmanga siyasobola kulichinga muyimbi gwe nali manyi nti wange nga mukubira esimu siyasobola mufuna nakubira manager kitegeeza ba nawe oba tokyalina kyakkola basi kyasobola kulya mukene wunsi yange balina kumegulirako ate ekyo sijja kukkiriza sijja naye tulina kutuula bana tusabe manager tutuule twogerezeganye ng'abasajja tumanye nti tujjewo embeera eri twale kuba kye yali ayagala nti yesi namusayininze naye jangu kuba omuvuge mawulire byonna omuvuge nze embeera ku mugongo kati namubuuza ne mugana naye singa tugende tonneetaaga ekisooka nziza ono ngambye tomumanyi tompuliranga nako togamba neetaaga tupike nga ne ku contract sibadde ku siriiko neja musayiningidde sibadde eyo ate ezo neetaagirawo which means when sigala mu kaluzanyo kano kuba akazanyo konkalina mutwe when kasigalamu kupika Clever mba nkolerero ne Clever yenyini tajja kujja kumanyige mba nkolerero abayimbi nga Clever ba magezi ki Clever taina Loki Giant bali eyo bano simayi bani bayitirifu bali eyo nze kyensaba ababaliranye babawembejje nga onozaala omwana n'omusitula n'omuwembejja betagala aveeyo sisobola gamba nti oba okitegera kyengeza okugamba nti betagala avo kinga nga onobeera ne famire yo oli taata ng'olina abaana bane waka naye kuliko omwana omu gw'otazaala nkwagabwa muganda wange ogwo olina okusooka okufaako bano bwe bakusasula fees gwe olina okusooka okusasulira fees omanyi lwaki aleme kukula n'embeera eyo nze tebanjagala Clever abadde n'embeera eyo n'okumutwala ewa Kamiliyoni okumumiitinga nga kusika mugwa nawulirako n'okugira yali agamba Kamiliyoni ye ayagala Kamiri agende wa ebuloba nemugamba muganda wange kino kyetuliko ffe tukisinga okukyetaaga nemugamba ebigambo nga 15 nangamba nona ebuloba yangamba nona ebuloba nempangisa emmotoka nendekama mutana ngende ebuloba mukusooka yali ayagala Kamiliyoni agende ebuloba yagende twali sabazi kumitika saa mukaaga ez'emisana twamitika ssaawa emu ez'akawungeezi ne vidiyo n'obwogiraba yanzike twogera mataala twamitika ssaawa emu naye nga Kamiliyoni ali mu kifo atulinze conversation yange njina ne Kamiri muliwa tujja kali nasooka nemukonvinsinga nakkiriza nti yes tugende kanzije kusanga emakingi nangamba Kamiri mukubidde mugambya ajje eno namugamba naye blood ekintu ekyo tekiriyo kkiriza ssaawa zino gwe bwetaaga Kamiri nangamba ana yanneetaaga nemugamba nedda
ne mukonvinsinga ne nkolesa okujjo bwange nakkiriza nangamba nonna ebuloba n'ovuga amafuta nenvuga ebuloba nengenda ne munona netujja paka Makindi netumu meetinga mu bibala mu kwogerezeganya Kamiri n'atuwa kolabo mu kutuwa kolabo musajja yagambye mu kwogerezeganya alaga nti tali ready ogikola. Ani atali ready? Omukulu Clever tali ready. Clever tali ready kola na Kamiri? Yagamba tali ready. Yagala bato. Yagala bato. Kyemvanga mati omuntu soko dem Clever tali ready. Ayagala bato. Tali ready kola collabo na Kamiri. Ye kyawira yagala bato. Nani? Ne Kamiri. Kuchi? Mu music. Kyemvude nga muganda wange manager wa Clever. Baada ndi musanyufu kuba Clever afunye manager. Ne manager Clever wekiwa kitakasa mujja buloba musuza wo. Yetagala aveyo. Asoka awumule oba kiraka nasoka omujja kama simu gonna n'omutwala obanga somewhere eyo for holiday. Na release ngobongo we bonna naddawo. Okitegeera nti singa amujja n'omutwala tugeze nga jinje eyo nawumula obwongo. Clever gwabadde naye okumpi kya kimusumbuwa nnyo. Yinza okugamba nti alina excitement. Ayinza okuba yakoma okuyimbira abantu abawera omutwalo myaka 10 emabega. Namutwala wa Alex Mwangi kati excitement yamanyi era tontwala namuzizaayo mu road boy abantu bakubye engalo era yavuddeyo agamba teri muyimbi asinze kuba audience nga ye kati eyo yokka. So abubaka obusembayo abayimbi bano obalabye otya? Abayimbi nze sobola kwevuma abayimbi kubanga bakuliddemu jasi yetaga bategeera butegeezi. Namanya nti Faruku oli muyimbi nina kutegeera. Wembanga nsula mukazi ko kange Makindi tuna kumitingala wa ajalo na kwekyandemu sikutwala wange. Umanyi wayi nti leo tulaba mukwano enchojja kujja n'ebisumu egala kunfumita. Okitegeera? Sigayo nti oba muyimbi agenda kunfumita. No, nti sawa yonna mama musobola okukyankalana. Sawa yonna oba oyidu kisuubira nti kigenda kugwawo. Chenga mbayimbi. Clever J muwabako obusembayo wamutadde tewamutadde tuve wantu sibule. No, Clever J sa mutadde. Ngawe namunoonya nze ngamba gamba nti Clever nali mufani we ngatajimanyi nti ndi fani we. Kwe kumunoonya ne muzuula ne mufuna. Kati nze Clever wendi kululwe baliko mawo akole byonna okola under the other management oba omulinze basoke omuyaga gwabwe gugweko bwaliko wakomewo tukole. Amanya kyango bewaka sala kusabiriza kati wenganda wa manager nti nziza kukola namwe mba nsabiriza sobola okwekolera. Mwaga nti kuzuula muyimbi mulala sobola okuzuula abayimbi bangi mulima bayimbi mwerabira witi gye bali bayimba witi omumanyi ayimba wali kati wona sese munoonya ne muleeta naye Clever willing okola ne management eri anti wabanga ye alina okunsaba manager alina tusayininga namanya nti nina percentage bweti okuba nti kugenda kukola story bweti olina okunsasula amafuta sasule cameraman sasule editor sasule internet. Kitegeera tituba ku ndagaano tinona gamba nti ngenda kusasula amafuta ntusasulide editor era kulitinga story eyo sijja gikola kuba ya business. Sigenda kukolera manager funamu omuyimbi bwenjagaliza ngatafunye kuba manager yafuna. Kitegeera manager yafuna. So bo be sorting bajje bo be sorting ulanga banneetaaga nze wendi ku Clever era wemba nkolede management mba nkolera Clever sikoyerani kuba yoreda center zirina. Okitegeera naye Clever azimba studio mu Godown tennaba kumalirizibwa
tubadde kayofe okufukula monitor kugula mixer kuzimba studio giproofinga zonna offers zibaddewo nga kyenjagala era plani zange nga kyenjagala nti studio ewedde buli kimu kiteredde tutule wansi kuba yali ayanira kumusayininga then tusayininga